Musibe mutya mwena abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files kwene yakatoyenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga ino ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Weewaawo kambategeeze aba A&J Juice balwa okubanga ate bakusavinga juice ow'enjawulo mu bika eby'enjawulo abalwa okubanga ate bakuwa services zaabwe introduction ceremonies, birthday ceremonies, wedding ceremonies n'emikolo gyonna gy'oba obeetaazeeko. Abeetaaze osobola okubanga ate obatuukirira ku nnamba yaabwe eri ku screen zaffe wammanga awo. Kale weewaawo olunaku olwaleero ndi n'omukyala eyeegwanyiza ekifo ky'okuba ate omubaka w'e Wakiso. Kale olunaku olwaleero tugenda kuba ate tunyumyamuko akiikirira abakyala woman MP. Weewaawo olunaku olwaleero tugenda kuba ate tunyumyamuko naye atubuulire ku ebyo ebiruubirirwa eby'okubanga ate akiikirira abakyala e Wakiso, atubuulire nabwatya strategies ze bwe ziyimiridde mu kaseera kano. Nga sinnagendera ddala mu maaso kansabe atubuuzeeko atubulire ne ku mannya ate tweyongereyo n'ekitulese olunaku olwaleero. Maama poza kuba tulaba. Webale nnyo mukulu Ssentongo. Abatulaba era batuwuliriza amannya bampita Nakirya Jackie Providence, ndi mukyala mukozi mu ddwaliro ery'Ensambya Hospital. Nzaalibwa omwami n'omukyala Basejjengo, batuzaala mu bifo bibiri. Tusangibwa e Makerera oba gye bayita Nankulabye Parish, then ne tugendako ne mu Kisubi nayo tulinayo we tubeera. Waliyo babuyita mbuyita ntya mu Luganda obutya era waliyo kale we tubeera. Waliyo amaka. Yes, kati abo abantu abo basingo be banzaala ab'e Kisubi n'ab'e Makerere. Omwami n'omukyala Sejjengo, Dear Daddy mwami Sejjengo Richard n'omukyala Sejjengo Alice abanankulabye Parish, be bazadde bange abalungi. Nakirya mukyala asomedde mu masomero Sapolo Kagwa Primary School, Mengo Branch. Then Nakirya n'aloka agenda mu St. Joseph's Nagalama. Then Nakirya n'aloka agenda Caltech Academy Makerere. Nenvaawo ne ŋŋenda Kyambogo University. Nenvaawo awo era ne ŋŋenda Endeje University. Nkyasoma lwe bitannaba kuggwa naye era nabyo byonna nkyakola ki? Bagamba okusoma tekuggwaayo. Yes. Nakirya mukyala mufumbo w'omwami. Nafumbirwa musajja munne abasinga bayinza okuga nti ndi mufumbo naye nfumbirwa eno. Nina abaana babiri, ndi maama abaana babiri era nga ndi mukazi mulimi era ndi mukyala musawo mu ddwaliro ery'Ensambya. Kale ate era nga ndi mukyala munnabyabufuzi mu kibiina ekya NUP. Nesowoddeyo okukwata kaadi eya NUP mu kuvuganya ku kifo eky'omubaka omukyala wa Wakiso District. Bannange mbaaniriza mwebale kutulaba. Kale tutandikire awo wennyini kuba ino y'ensonga enkulu ate tuleese olunaku olwaleero. Biki ebimu ku ebyo ebyakuwaliriza okuba nga ate weesobolayo okujja okukiikirira abakyala ab'e Wakiso mu paaliyamenti? Okusoomoozebwa kwabadde kw'amaanyi naye era luno si lwe lusoose okwesimbawo. Ne mu kalulu akawedde naliwo ne nkwata ekifo kyakubiri. Kati era nkomyewo okuvuganya okutereeza ebyo byali byasoba. Ate era nga mmanyi ku luno abakyala banneegattako tujja kuwangula ekifo kino. Nga bannawakiso tulina ebintu bye twagala okutereeza. Twagala okuzuukusa omukyala oyo eyandiyagadde oba omukyala oyo gwe tulaba nti nno akyalina enkizo ey'okugolokoka ng'abakyala b'e Wakiso, kugolokoka mu byenfuna, mu byenkulaakulana, mu by'amaka ne mu by'obulamu. Ettu lye nnyina eri bannawakiso sisobola kulimalayo kati naye nzize mbannyonnyolako ebitundu ku lwaki nsituse okujja okuvuganya ku ntebe ey'omukyala omubaka wa Wakiso District. Ebbanga lino lyonna lye tukiikiriddwa ng'abakyala b'e Wakiso eby'emyaka 5 tubadde nga batakiikirirwa. Mutya? Kubanga tubadde n'omukulembeze
naye ng'omukulembeze tatwala birowoozo byaffe ateesa bibye byayagala nakyemalira. Mbadde mmanyi nti nno omuntu wabeera ng'ateesa ensonga eziva mu bannawakiso ennaku ezo emyaka egiwedde baasayininga ssente it was around emyaka egyo gyemabega nga tunaba kulonda ono omubaka aliko ekisajja kino. Nzijukira bulungi nnyo nga mukyalimu omukyala gweta mukyala Senninde Rosemel. Baabawa ssente I think zaalinga miliyoni 4 bagende beebuuze ku balonzi ku tteeka ly'otagikwatako. Bwe babeera nga basobola okubatuma ate ne babatuma n'enguzi nti mujje mutuuze bannawakiso muwulirize oba banakkiriza etteeka eryo lyatogikwatako. That means nti ebirowoozo byonna bye twogerako mu Parliament birina kuva eno mu bantu baffe. Tobaga bibyo ng'omuntu ebigenda okuyisaawo gwe omuntu naye ate yogera ku ezo ensonga eziruma bannawakiso ezibalumya omutwe. Kati ensonga ezo zirina kuva mu bantu eno. That presence ey'omubaka omukyala, that presence ey'omukulembeze naddala abakyala bayita mu kusomoozebwa kungi nnyo. Naye lwakuba nti n'oluusi abakulembeze tetufuna budde kubawuliriza. Tojja kuwuliriza district yonna abantu bonna babulira ku Wakiso bagamba Wakiso munene. Wakiso ye munene. Naye ekintu kiri nti eyeewooza omumba. Taata nsaba omalire yeewooza omumba. Bwazikuba bulugwayo. Eyeewooza omumba. In fact bakugamba nti bamanyi n'okugamba ani atagwa ddalu. Atalina manyi tagwa ddalu. Bw'oba nga wali okimanyi nti olujja lwojjamu lugazi. Ojja weetegese. Ojja omaliridde. Yes. Bw'oba ojja kati njagala ombulire taata nti abantu abo balina ennyumba nga ngazi ka compound ngazi ajja kugamba nti bannange awo wazise temukoolawo ekizo tulina compound nnene ng'agitaddewo ng'ekyokwekwasa. Mbadde mmanyi ojja kubeera n'olujja olunene naye ng'olumanya ensoosootola tikansokere mukana akasonda nzireko kale akasonda ne wali kanzigireyo bwe nti ne wano kansalewo bwe nti. Mu luzungu batugamba nti we cut the hair according to the shape of the head. The shape of the head ejja kuyamba okukulaga osaza otya ki enviiri zino. Kati nga ggwe abeera kinyooza omukulu owa Wakiso district bw'ogenda okutulaga nti bwe tunaasala wano kino ekimeme yakijja kuba bwe kiti bwe tunaasala bwe tuti eno ensonda ejja kubeera bwe ti. You don't need to be perfect kubanga ojja gamba banange ebizibu by'abaana Wakiso tebiggwayo naye biriwa ku ebyo ebitini by'okoze okulaba nti abakyala b'e Wakiso bakufuna ng'omukulembeze. Baako ebitini by'obalaga by'onoobaga nti bannange nze mbadde mu Parliament ng'omubaka wakiikirira abakyala kino kye nkozeeyo abantu bange bateesawe bati abantu bange boogera we bati. Ekintu ekisinga obwangu ky'oyinza okukozesa mu nkulaakulana y'eggwanga n'ensi yonna ye mukyala. Buli w'obeera n'omukyala omukyala wa Obama yagamba that train a woman. When you train a woman you've trained the whole world, you've trained the nation. Omukyala omubaako akantu k'omuyigirizaako okukola ajja genda akasharinga mu balala. Omukyala nze ndaba gye nakulira nyina nnyo ekifaananyi ky'abazadde bange nti maama yandaga nnyo okukola okutetenkanya to hustle, to struggle and to achieve. Bintu biri bisatu. Tetenkanya, lwana ate ofune. Nze ky'ekintu kye ŋŋenda okukozesa okusinga nti nabanzize mu bakyala waliyo okuteesa okuva ku mutendera ogwa wansi then tulyoke tuteekemu okutetenkanya then tulyoke tuteekemu okuteekamu amaanyi okwongeramu amaanyi then tulyoke tukole ki tufune. Kyensinze okujja okwagala tukole n'abakyala b'e Wakiso. Kale ku nsonga eyo yennyini biki ebimu by'osuubira nti bye bivujjiridde okubanga oyagala okuteekawo enkyukakyuka mu bantu b'ojja okubanga ate okiikirira mu Parliament? Ensonga nnyingi nnyo. Kasita bwe nalabanga abakyala bw'obanga olabye ku districts ez'enjawulo oyinza okutula ku district ezitwetoolodde kuba Wakiso yeetooloddwa districts singa 2. Wakiso ekona ku Kampala, Wakiso ekona ku Mukono. N'olaba nga babaka abakyala abasinga bali mu bantu baabwe. Omubaka omukyala yandibadde omuntu ali nnyo close ku bantu.
si kubanga otuula butuuzi eyo. Nedda tewagenda kutuula, tetwagenda kwekubisa bifaananyi, tetwagenda mu kamera tindi wano bannange era nange mundabe nti nazze. Nedda twagenda kutwala ndowooza ziruma bannawakiso. Ate endowooza zino togenda zikola ssekinnoomu, ogenda zikola n'abantu. Njagala nnyo mbeere omubaka omukyala, oba njagala nnyo nkubirize nnyo palamenti eddako ti abakyala tubeere n'ekigambo eky'okuteesa. Si kuteesa mu palamenti naye tuteese n'abantu baffe tulabe ebiki ebibaluma. Yes, okuwuliriza ensonga z'abantu. Kale oyinza ogaa nti ekifo kinene naye waliyo obutale. Waliyo obutale nti oyinza osalawo nogaa nti akangendeko mu katale k'e Kasangati. Mpuliriza abakyala kye bagamba. Abakyala bano be tulaba ng'aba wansi bano be bavaamu eddoboozi okufuna Uganda eteredde. Abakyala be tusanga mu white collar jobs oluusi tebatera nakujjumbira bino ebintu byaffe nti ogamba nti bannange katugende tukole bwetutyo bwetutyo oba tuteekewo struggle bweti oba tuteekewo okwekalakaasa kubanga bamanyira bya office n'ate nabo ekirungi kyabwe ayinza otuula mu office naye ng'ali ku mutimbagano ataddeko eddoboozi eryemulugunya. Yeemulugunya ku misolo, yeemulugunya ku nvuba embi, yeemulugunya ku ndwadde eziri mu ggwanga, yeemulugunya mu butali bumativu ku ye nga ye omukyala oba n'omwami. Ate bwe mba nga ndabye tukiikirira abakyala naye tetukiikira abakyala bakyala bakasi bagenda otulonda si bekiri. Kati omukyala ono atwala eddoboozi eddene nnyo eri famire yo omuli omwami omuli omuvubuka omuli n'omwana omuwala. Katwagala tugatte ebiwayi bino byonna tuleete amaloboozi gaabyo byonna wamu tusobole okufulumya eddoboozi erimu ery'enkyukakyuka enkulaakulana n'ebyobulamu ebirungi mu Wakiso district. Abakyala be bakyasinza okuba nga ate eddembe lyabwe lirinnyirirwa. Plan zo ziri zitya okuba nga ate oimprovinga rights and empowerment ku luuyi luneeno olw'abakyala? Basically emirundi mingi mpulira nnyo nti ababaka abasinga batunulira nnyo empowerment of women. Empowering a woman, you will not just talk about it that you're not going to empower women. How are you going to empower them? Twetaaga ekigambo kibayita involvement. Ababaka okwe-involvingamu. Mu NUP tulina core values, tulina ekigambo kibayita inclusiveness. Twetaaga mu ggwanga lyonna nti ababaka bakole gye bayita inclusiveness. Naye ate omubaka abeera mu parliament naye nga n'abakiikirira tebamumanyi. Nze kye mba nsinga okutunulira ku luno tutunulire nnyo ekigambo kya inclusiveness nti omuntu wabanga ebintu mwabiri byangu nnyo byakusolvinga kubanga ajja kuwuliriza ateese asolvinge oba kye bayita oba okusolvinga nkiyite ntya kankiyite nga giving a solution kwegamba nowa answer nti nedda abakyala wano abali mu katale k'entebe kizibu ki oba abakyala abavubi kiki kizibu kiri luddawa ti bannange envuba embi batugamba we bati ne bati kale naye babeera bavubye ne babituleetera wano emisolo bwe giti oba obutimba bwe butyo batuyisa we bati byebyo ebintu nti kyensinga okwagala mu byonna ng'omubaka omukyala may be included mu nsonga z'abantu. Buli omuntu w'obeera included mu kintu kinanga bonoga nti you want to solve issues of a family. I believe that Wakiso district is a family. You cannot say ogenda kusolvinga ebizibu byabwe oba ogenda kubeera omu ku abo abagonjoola ensonga eziri mu Wakiso ezitattaanyiddwa bulungi oba ogenda kuyamba abakyala babadde batyole eddembe lyabwe lityoboolebwa. Bayiga mbadde nnyina ekintu kye njagala ŋŋambe abantu. Kiriwo ekyo. Emirundi egisinga bannamawulire oba abantu abasinga oba ebitongole by'amawulire ebisinga batunuulira nnyo omukyala okutyoboola eddembe lye. Naye n'omusajja bambi atyoboolebwa lwakuba nti tanaba kuweebwa bulungi budde kuvaayo yeeyogereko ate lwakuba nti abambi abasajja bakiraba ng'ekyokuswaza okwogera nti munnange bantyoboola banninnyirira. Naye kuno tuzze nze ne ofiisi yange tujja kuba tutunulira family. Yes, family. Bwana omwana asobola okubeera eyo neera naye ng'atyoboolebwa. Omwami asobola okubeera eyo naye nga naye atyoboolebwa. Ensonga nnyingi nnyo ezeetaaga okuttaanyizibwa naye ku ky'abakyala okubeera ng'eddembe lyabwe lityoboolebwa kyetaaga era obeere involved obeere nabo owulirize ebizibu byabwe biri mu maka ebiri mu families ez'enjawulo abaana basoma abaana balya naye byonna bitwetoolola ku kintu kimu kuba mu bo kubabeeramu
lwe lulimi ennaku zino abantu lwe boogera nti omubaka atulimu bambi amanya emisolo gye batutaddeko amanya obuzibu bw'ennyanja ekiri ku nnyanja emisolo giri ku nnyanja oba ebiteekebwawo bituziyiza okukola obulungi emirimu gyaffe omubaka bambi amanyi kiki ekifa mu health centers singa emirimu gy'omubaka naye kiba kirungi nnyo ebintu bino ne birondoolebwa londoola ebintu ebikuweereddwa gye wagenda okukiikirira abantu bano olabe nti obeera nga bagamba nti ssente bwe ziti zigenda mu bantu zibatuukako ssente zaabwe tuleme kugamba kuba tuyinza okubeera awo nga tuwulira nti eggombolola baliwadde miliyoni 100 ssente ezo wazirabe nti zatambudde bulungi kati ennaku zino obanga olabe bagaba ssente za PDM naye kikwewuunyisa nti ebifo ebimu tebyafuna ssente ezo kuli neryokandaba omukulembeze w'eggwanga ng'akoseza biliyoni egi azze okulondoola akamyu n'embuzi ebitaweza na 5,000 kati neneewuunya omwami ajja ne konvoyi ajja n'abasirikale security ey'amaanyi ennyo naye nga bazze kulondoola muntu alina akamyoka alina embuzi egi ate talina lubuto wandigamba nti eri lubuto egenda kuzaala omwana gwayo dibeere ebiri naye yali mbuzi nga nanto nga kiyinza n'okubeera nti ekintu kino bakijweteka bujwetezi omukulembeze asobole okuyitako mu Wakiso alambule ebikoleddwa bannawakiso naye nga te bannawakiso tebasomezebwa ne ssente ezimu tezaatuuka mu bifo ebyo. Ku nsonga eyo yennyini onoosobola otya okuba nga ate owewa oba kuyita okubalansinga obwetaavu bwa community gy'onaaba okulembedde mu paliamenti ne ku luuyi luneeno olw'okuba nti omubaka tasaanidde kuba nga atunuulira community gy'akulembera wabula ensi yonna at large. Ensonga eno gyogerako ki? Mulimu ensonga nga zikwata ku kifo ky'okulembera mulimu n'ensonga nga za kifo ky'okulembera mulimu n'ensonga nga za ggwanga lyonna ebyo tubitunuulire naye obanga ogamba nti ensonga ezikwata ku kifo ekiyinza okusoosoobwa tosobolaga nti ogenza kutereeza maka ga neighbor nga gago waliyo enduulu sooka owulire enduulu eri ewuwo olyoke ogenda otereeza ebya neighbor Wakiso esooka kutereera nyoke ngende ku za Uganda naye ate za Uganda bwe nagamba zino entini eziba zinemye natereeza zitya ziri ezinene tosobola kutereeza ziri ennene olina sookera ku zino entini sookera ewakaawo osooka otereeze bw'omala otereeza ewakaawo olyoke ogenda ne wa neighbor naye otereezeeyo. Nkitegedde. Omulungi atulaba oba omuwagizi bwe yandiyagadde okuba nga ate ategeerera ddala biki by'ogenda okuba nga omukolera yandyebuuzizza nti omubaka owaffe omukyala yeeteeseteese atya mu kaseera kano? Okweteekateeka kutya taata? Okweteekateeka okuba ng'okiikirira abantu obulungi. Tuli beetegefu nnyo ne gurupu yange oba ne ttiimu yange. Tuli beeteefuteefu okugenda wansi tukole kibayita obwegasi. Tuli beeteefuteefu mpulira nnyo nga Archbishop wa Kampala ayogera Oweekitiibwa Bishop Semogere Paul muwulira nnyo ng'ayogera ku kigambo eky'okwegatta. Okuba ekimu. Yes, okuba ekimu. Tyagala omaamu ge gali ennyama. Njagala twegatte abantu ab'enjawulo mu kubagana ebirowoozo. Tukubagane ku birowoozo ku by'obulamu, ebyenkulaakulana, generally n'ebintu ebisinga obutabanguko mu maka. Kuba kati obanga otunudde obutabanguko mu maka omuntu agenda asobola kukulaakulana ng'ewuwe gy'asibuka entalo ze ziriyo. Awo ojja okulabira omuntu either ayina ekiwundu, ayina obukosefu. Kati twagala bannawakiso babeere balamu, by'ebyobulamu bulungi. Bannawakiso bagende mu bifo eby'obwegassi eby'enkulaakulana. Bannawakiso babeere ng'ebyenjigiriza biri ku mutindo. Bannawakiso babeere nga ffe bamu ku abo abantu abayamba abavubuka okugonjaawo emirimu, si kukozesa abavubuka mu bintu bitajja. Yes, naye ng'ate ttiimu yeeteeseteese okuva ku byalo ebyenjawulo okusinziira ku ngeri gye twali tuteeseteeseemu nti buli kyalo twagenze tuteekayo representative abantu babiri nga bannakirya basobole okubeera nga tutuusa obubaka obw'enjawulo obw'omubaka omupya ajja n'ensonga ez'enjawulo n'ebyekulaakulana ebyenjawulo. Bingi bigenda ddala mu maaso mu kibiina kino ekya NUP. Kwe kuli ensonga ssemasonga eyogeza abantu
akayirigombe ey'omukyala Shamim Malende okubanga emabegako awo abadde mulwadde mu kaseera kano yakomyewo naye mulimu kaaga omunkuubo wagaliaga nti ayagala okubanga ate ateekebwa ebbali wabeewo omubaka omulala ajja oba akiikirira bannakampala. Ensonga eno yo gyogerako ki? Ekibiina kya NUP nyina ekintu kye nkimanyiiko tekiwa omwagaanywa oba kiwa chance buli muntu yenna ayagala okuvuganya ku kifo ekyenjawulo lwakuba nti kati Kampala tuli mu ssenta kati ekyabano kyekikola ki kyekirabibwa ennyo kyekitaba amawulire kyekirimu ensindikagano naye ate tuyinza n'okulanga n'ensindikagano teziriiyo. Nazzikuno nzize ndaba famire nnyingi ti omusajja akeera ku makya n'awasa omukazi w'okumulirwana oba n'amukwana kiba kitegeeza nti onzigye mu maka osobola okujja mwena mwena ne mwegeza mu mulenzi wange naye kitegeeza muba mumututte muba temumututte buli muntu yenna kati nga kiringa buli mukyala bw'anaavuganya ku mwami omu omwami oyo nga ye flag eya Nobu buli mukyala yeesibe buli mukyala avuganye buli mukyala ayogere asinga ajja kitwala mu Nuupu tutunulira ebintu ebi bakama baffe batunulira ebintu ebi ebisookera ddala buweereza ground abantu bakumanyi oli ku ground abantu bakuwulira abantu obakoledde oyagala obakolera biki byokozeewo kibasinga okutunulira. Nze nandibadde ntunulira nga ngamba bannayuganda nti ekya Shamimu Malende omubaka Shamimu Malende n'omukyala Luyulika bonna ate lwakuba nti lwaki kireese nnyo sound oba lwaki kikoze volume y'amaanyi ti bonna bali mu Kampala ate mwe bakolera lwakuba nti onayagala ate okuva ku kifo ekya wansi yeyongereyo waggulu ate ekitagaanibwa kubanga osobola okugamba nti bannange kanve mu vitiizi ngule V8 tojja kugamba nti ate kati nve mu vitiizi ate nzire kagaali era olina kwegomba binene. Omukyala Luyulika alina okwegomba ekinene era akivuganyeko alabe oba anaakifuna. Omukyala Shamimu Malende alina enkizo y'amaanyi nnyo okwennyonnyolako n'okunnyola bannayuganda ti bannange ground ngikoze abantu mbakoledde abantu bakyanneetaaga era abantu banjagala. Naye ng'ate mba ntunuulidde bannayuganda bannange tuveko obwo obusongasonga obutinitini ensonga ennene yakujja mwami Museveni mu ntebe mwali ensonga eyaba MP buno bufo butinitini tuleme bumalirako budde tuteme empenda twegatte tulabe nti tusobola okujja mwami Museveni ne ttiimu ye mu ntebe ennene. Nze ndaba kyekigendera kya NUP pulezidenti wange bwe lwaba ayogera buli kiseera simuwuliranko ng'ali ku buno obufo bwonna tujja kubuwangula kubanga NUP esimbye ababaka buli wamu mu disitulikiti zonna eza Uganda naye lwakuba ti bano be mukola ki betulabako ate be bali mu city center naye ng'okuvuganya kya buntu era ne mu kuvuganya mubeera bangi ne mubeeramu omuwanguzi ki omu kabavuganya engeri gye bali abakyala anaasinga n'atwala flag. Olina ensonga gy'okoonyeeko ey'okuba nti MP esimbye ababaka mu buli kitundu mu buli Uganda yonna okwetooloola wamu. Emabegako awo waliwo oluvuvugano olubaddewo olw'omubaka Waiswa Mufumbirwa okubanga nti nsibuko ey'Ejjinja naye ate mu kalulu kano yalabiddwako okubanga yavudde Ejjinja gy'azaalwa ate amakanda yagasimbye Kampala e Nakawa. Ensonga eno NUP esinzidde kubanga etagetinga Kampala yokka tefuddeeko kubanga ate eweereza ku bantu abalala ab'amaanyi ate eyo mu bitundu gye basibuka oba gye bava. Ensonga ey'abantu ab'enjawulo okubanga beesimbye mu Kampala wano nze ŋŋamba mwe be mwakalaba era be mumanyi. Alex Waiswa Mufumbirwa omwogezi w'ekibiina assistant yamyuka omwogezi w'ekibiina ekya NUP musajja wambavu musajja mwogezi alina ensonga ze nyingi nnyo ate era ezigasa bannayuganda kati munnayuganda amwegesa amaaso okulaba w'alaga. Alex Waiswa Mufumbirwa lwaki ensi emutunuulidde nnyo? Kampala is the heart of Uganda nonso batugamba oba ogenda okwesimbawo mu kifo olina okubeera nga gy'osula gy'okolera gye bakuzaala oba ewali amakaago something like that. Ekyo ekifo kye yavuganyeemu gy'asula
kati Waiswa waddembe okwesimba gye bamuzaala Busoga era Waiswa waddembe okwesimba Nakawa East, is it East? Yes, Nakawa East. Nakawa East. Waddembe okwesimbayo kubanga ewali amakaage. Eri gye bamuzaala waddembe okwesimbayo. Ne wano asobola okwesimbawo. Nsobola okusalawo ne ngamba, yes, I'm for Wakiso District, woman MP. Nsobola okugaa nti nzize ku Kampala. Kubanga amaka gaffe ge banzaalamu gali awo Makerere Nankulabye. Oba nnyinza okugamba ngenze Entebbe, Ekisubi Busiro South. Nayo tulinayo amaka. Nsobola okugamba nti ngenda kwesimba mu Kampala kubanga nkolera Nsambya Hospital eri makati gakibuga era nabeerawo omuntu anagamba naye bannange nnyinza n'oggaka neesimba ku Kyaddondo sinziira gy'oli wa awali obusobozi bwo. Alex Waiswa mufumbire okwesimba mu Nakawa East nze saakirabye nga kintu kinene lwakuba nti bambi musajja atono okubeera nga ye teyeerya ntama. Abantu abateerya ntama tookizi batunulamu nnyo mizinga yonna gye batunulamu nnyo naye nze ng'ate kati gw'obanga olaba ani asaanidde okwesimba mu Nakawa East? Ani asaanidde? Ani gwe bawandiikako akapande nti yasaanidde okwesimba e Busoga, ono yasaanidde okwesimba mu Kampala? Ffenna nga we tuli kabibeere ebyo ebibiina ebirala NRM nange awangaliddeko nsobola. Yes, buli muntu yenna osobola. Tuyinza n'okufuna adikini n'ava eri n'ajja wano mu Kampala. Tulinawo bantu nga si Baganda. Ate sigamba nti NUP eri wano mu Buganda nedda. Districts zonna nga bwe ziri mu Uganda zonna tulinamu candidate. Naye lwakuba nti ono omuntu waffe gwe musinga okumanya eba abeera mu Limelight kati gwe mwasinze okwetegereza. Bannange Bannayuganda tuleme kutunuulira bufo buno ekya Waiswa kitutwalira obudde ekyamalende kitutwalira obudde. Nze njagala mwogere ku nsonga eziruma eggwanga ez'omwami Museveni amaze emyaka 4 ng'alemedde mu ntebe ate ng'akyayagala omwongerayo ebisajja ebirala byetuba tutunuulira okusinga. Strategy ki kati ez'enjawulo ze mupulaninze awamu ng'ekibiina kya NUP okubanga mugendera ddala mu byalo eyo gye mpulira nti ab'ekibiina kya NRM gye basimbidde amakanda okubanga gye booleseza amaanyi ag'enjawulo. Mmwe strategy si ze mupulaninze okubanga mukwatiraganira ddala wamu ng'ab'ekibiina kya NUP okubanga n'ebifo ebyo byonna mu bibugaana ate mubitwala musobole okubanga muteekawo enkyukakyuka mu ggwanga. Ekibiina kya NUP kikula day by day. Kyongerako ye mwana atambulira ku speed ey'enjawulo okusinziira ku bibiina byonna. Ate takula nti akula bukuzi fubitizi. Nedda akula ku mitendera gyonna n'agyetegereza. Mu psychology tulina ekigambo kye bayita fixation. Nti oba kabangi tente nyina n'ekintu kye nandikoseza ekirala naye kijja kuba very hard. Kale ka nkinnyonnyole mu gundi eno kugamba nti ekintu ky'otaakola mu buto okikola bukulu. Ate n'olaba kati n'osanga, if I'm to give you an example, oyinza osanga omuntu ng'omuntu ono obuto bwe yayambala ku short. Kati n'osanga omukyala omukulu n'osanga omwami omukulu n'amakudde gano ng'akyayagala ate okwambala obugoye bw'abaana abato. Kaakati kyekibiina ekiri mu buyinza. Lwaki njogedde bwe ntyo? Ekibiina kya NUP bwe kiba kikula n'ebyayo. Ti ye mwana gwe bazadde n'ayavula n'atambula n'agenda ku ssomero nti adduse ebibiina abuuse sinakubuuka naye kugamba ayanguyiza ate n'obumanyirivu obw'amaanyi. Then n'olyoka osangayo ebibiina ebirala. For example like NRM nti waliwo ebintu ebimu ebitakoleddwa mu mitendera byayo nga birina okukola ki? Bwe birina okukola. Buli district oba buli kifo ky'olaba nti no kikiikirirwa kirimu omuntu. Kirimu omuntu akuba omuntu temunaakola ki? Kumumanya. Naye buli kifo ekyo ate bwe tuba tugamba nti no ku luli ababaka baali 67. We have a target of over thousands and thousands of MPs or hundreds and hundreds of MPs. Ku luno titusuubira bwe bibeera nga tubadde katundu mu parliament ak'oludda oluvuganya ku luno twanditwala ebifo ebisinga ebya parliament. Tulabye obutabanguko mu parliament ababaka nga beerwana eri kati akuwagira yandyebuuzizza omubaka owa Ssentongo mbuuzizzaako butakkaanya bw'ababaka ba parliament. Ngera bwe nkugambye nti mu nnyumba musobola okubeeramu abantu 6 naye ne mubaako ebiteeso bye muteesa nga mmwe
naye era ogenda okuwulira ate ng'okiwulire wa neighbor oba ng'okiwulira ku kyalo ekirala nti mumwe mubaamu ekintu kye muteesa nga famire nga mukikkaanyizaako kikola ate ogenda okuwulira nga kigenzeewa kigenze awantu awala ababaka bavuganya oludda oluvuganya abali mu ludda oluvuganya gavumenti what we call opposition senga tumanya obusolosolo bwaffe ne weaknesses zaffe and our strength ne tuziteeka ebbali ne tugamba nti tukwatagane gundi aleeta ejjiiko oli aleeta esefula omulala aleeta butto omulala aleeta obunzaali tugatte wamu tufumbe ekintu kyekimu one cream then we present it on the table kijja kutuyamba okugyawo Museveni mu ntebe naye ekizibu kye tulina nti no ababaka bavuganya gavumenti eriko nti mwe kennyini mwe bebakozesa Museveni n'abakozesa okujja okulya mu bannammwe olukwe aye n'olaba nga ababaka abali mu ludda oluvuganya gavumenti ng'ate balya mu ngalo za Museveni kati omuntu yenna yenna wabanga akuwa obusente bwe oba wabeera nga alina ekintu kyakuwa ajja kufugira ku ssente ze kuba tosobola kubeera ng'olya ssente za Museveni waliwo omusajja omwe yagamba omukulembeze omwe yagamba Munyagwa yagamba nti Museveni lwakuba nti ennaku zino nze bigambo Munyagwa byoyogera sikyabyekakasa bulungi oba okyali sayidi yaffe sikyabyekakasa olanga yeekubira ate oluyi olulala ennaku zino kubanga ndabanga ate gwe yeekuba olwi ne weekuba engwala he n'ogwayo ne weezuukusa n'ogamba ozirisa ate ne weewa first aid osobedde mwannyinaze naye ng'ate mu kulaba kwange singa tuba tugamba nti twegatta wamu tugambe oyo aleeta amagezi ge n'oli aleeta amagezi ge PPF ajje DDF ajje tubeere ku kintu kimu nga tetulya mu ngalo za Museveni tugambe nti tukooye okufugibwa obumbula tukooye okubeera nga bannaffe basibibwa obwemage tukooye okubeera nga abantu babuzibwawo mu ngeri ey'enjawulo ennaku zino ogenda oba okyali awo ogenda okuba muntu bamubuzizaawo tetumulaba abaana ne basibibwa mu ngeri ey'enjawulo naye ng'ate ogenda okuwulira nti ate bannaffe bennyini abamu babeera bamanyi abaana gy'abasibidde abalala nga bakimanyiiko lwaki abaana bano basibiddwa kubanga balina eddoboozi erivuddeyo okweyogerako kwebyo ebibaluma n'ebiruma bannayuganda naye bwe tunaagatta eddoboozi ly'opposition tusobola okujja omusajja ono ku ntebe naye ekizibu ekiriwo kwerumaaluma kwemanya sajja kwemanya maanyi kwemanya magezi nze mbadde ngamba mukakkane amagezi gamwe mugagatte wamu gafumbe kijjule eki tukiteeke ku mmeeza omusajja tumugye mu eri abali eyo nga bo bagamba akalulu kano eno tebajja kuba ate nga beetaba mu kulonda abubaka ki bwe wandibawadde okuba nga ate batandingira ddala apo okujja okuba nga akalulu kaabwe nako bakawaayo Bannayuganda nsooka okubakubiriza temuggwamu maanyi mu nsonga z'ebyokulonda bangi badde ne bagamba ffe tetukyayagala nakulonda tukyayagala nakumanya buli bwogamba nti toyagala kumanya byakulonda ogenda kuleeta omubaka oba ogenda kuleeta omunnabyabufuzi agenda okukiikirira obubi kyandibadde kyankizo nnyo nti buli munnayuganda yeetabe mu kulonda ate tolonda bulonzi n'ovaawo fena waffe pulezidenti waffe yatuyigiriza ekintu kye tuyita protest vote lwakuba nti omuntu munnange era ow'effujjo yakintapulitinze mu ngeri ye oba yakifunye bulala naye ffe kyetutegeeza tigenda mu banno okanoonye ogenda kanoonya oti obabuulire ku birungi ebiri mu kulonda oba mu kwetaba mu kulonda bw'omaliriza genda okalonde bw'omala okulaba nti omaze okalonda bulungi then beerawo okakuume tobeeraka nga teba okuba amasimu gundi yabadde wakumeka nakiri yabadde wakumeka tulinawo bumeka ku nakirya genda okuuma akalulu ka nakirya genda okuuma akalulu ka pulezidenti Kyagulanyi ofube okulaba nti DRR forms zigenze bw'ojja okufuna omukulembeze omutuufu akiikiriddwa tuleme kuggwamu maanyi gavumenti ya pulezidenti Museveni yagadde nnyo okulaba nti tukoowa okulonda basobole okuleeta ebyabwe n'emivuyo gyabwe mu kulonda kuno naye nze mbadde mbasaba Bannayuganda tukwatire wamu ekiwundu bwe kibeera nga kivunze nga wakisoosa mu kiriniki leero kitwaleko mu ddwaliro eddene ojja kulaba at least nga aliwo obuweerero oba nga aliwo okuwona kyembakubiriza Bannayuganda mujjumbire okulonda okulonda kuno kukwatako ono omukulembeze gw'oleese oba gw'otadde mu ntebe yagenda okuyambako okwogera ku tteeka ly'emisolo yagenda okuyambako okukyusa amateeka agamu agabagibwa agatalina kuyita kati ng'etteeka ly'emmwanyi etteeka ly'okusiba basivilian mwaga amakooti ga okubawozesa mu court marshals enkya bawozesa mwana wo buli woga nti tojja kwetabamu ebyo ebintu tojja kuwuliriza byabufuzi toyagala bibeeramu byafujjo omwana wo bajja muwamba nga totegedde bamutwale ogenda okulaba nga tebamuwozesa muki kooti y'amagye sinakindi akamwanyi kaffe bekakwatibwako babeera bakutte ku mutima gwa Buganda awo nno mbakubiriza Bannayuganda twetabe mu kulonda twagala okulonda tutekeyo abakulembeze abanatukulembera obulungi era notuteeseza obulungi nsigadde nga nze Nakirya Jackie Providence bakulabiranga ddala omukyala owa Wakiso district addako
kale n'olw'ensonga esigenda kubanga ate nsukka wano byonna mubiwulidde abyogedde omubaka Nakirya mumulabiranga ddala abantu bewakiso ku bwa Women MP 2026. Kale nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files yakatyo ngenda ddala maaso okubanga ate osubscribinga mubeere bulungi mweraba.